أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إنا أصبحت من رحمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إنا أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلم. اللهم إنا أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر وارحم فإنك أنت بنا راحم. أي الله تكسى وتسوني وتساسر بيبيون نبي تتعمل برونجي kurudda lwaffe naawe, kurudda lwaffe ne bantu bannaffe, kurudda lwaffe n'ebitonde byonna mu kutwalira awamu kuba ffenna mu buli ngeri yonna tuli bitonde. Ayi Allah tukusaba otuwa obulungi obuli mu makya n'olunaku lwonna otutaase obubi obuli mu makya n'olunaku lwonnako n'abantu baffe. Kiro bw'anaabazze mu ngeri y'emu obulungi obumulimu tukubusaba ate otutaase obubi obumulimu. Bannange ebiseera ebyo byonna Allah yabirinako obuyinza okukoleramu mu biseera by'ekyayagala n'okukolera ku bantu be kyonna ky'abasiimye bakolerako. In khairan falhamdulillah khairan. Bw'oba oyisiza obulungi tulina ekituubi nti Allah asasula abalungi ebirungi. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Ntiwoza tekiri nti omuntu bw'akola ekirungi n'amasasula bwe gandibadde. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe okwagala eddiini yaffe n'okwagala okugitegeera ate n'okukolera ku bye tuba tutegedde. Kye tuba tutegedde nti kikyamu naye nga tubadde tukikola mu ddiini yaffe atuwe obusobozi obukita. Kije tumanyi nti kituufu Allah atunywereze ku kyo kubanga tujja kukifunamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yafa amaze okulanga nti man ahdatha fi amrina hadha, omuntu yenna aligunjayo ekipya n'akiyita eddiini n'akikakaatika mu ddiini yaffe eno ma laysa minhu nga kituufu si kya mu ddiini yaffe fahuwa raddu. Ekyo kyaliba akalaakalana nakyo tugenda kukimuddiza. Amakulu ndi tagenda kukifunamu okuggyako era kimutwala wali bubuze, so nga bingi nnyo ebirina bwino omutuufu ebyali kumalidde ebiseera ne ssente ng'ero jjabbifunamu. Saba Allah akunyweza ote ebyo by'owulira abamanyi bye bakugamba nti si bituufu. Tuli ku lugendo lwa Zzaka. Ekituufu kiri nti Zzaka y'ebimera si nzibu okuggyako kyabadde kitwetaagisa okusika ebigambo ebikadde tujje nga tukalaakalana nabyo mpaka tubituuse ku byaffe ebiriwo olwaleero. Olunaku lwajjo twalabye nti abantu bedda ku mulembe gwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo baalina engeri gye beeyiyangamu mu kupima ebintu byabwe. Si bokka okufaanaganako ne bajjajjaffe abaawano, singa oba ofumiitiriza enkola yali emu. Baakozesanga ebiyungo byabwe okupima distances. Omusajja n'abala ebigere n'agala ngenda kukuguza ebigere bwebiti ku bwebiti. Mu kifo kyammwe kimubala fuuti 5 okummeka ku 100 ye yakubanga bigere nkuguza ebigere 5 ku 100 1 2 3 4.
ebyo ebigere era ne babituuma ebigere kubanga baabigererangako ebipimo byabwe ebyoku ttaka. Sinakindi yali akubye ng'oli mwana muto nga wali okubye ku gulooli mwazikubako oba ebinusu, wageranga ekinusu n'oteeka olugalo olusajja n'ogolola zino endala enkazi bw'okigwako ng'akagogo okakoze eki, ekyo nakyo kyali nga kigero nga bagererako. Bamaama abo baakozesanga embatu zaabwe n'olwaleero bakyazikozesa mu kugera omunnyo gwe batuteera mu nva. Lwolizo butakisaako birowoozo naye nga maama oyo yakufumbidde ekijanjaalo ayola buyoozi bw'ati minzaani eri mu bwongo agatta obwongo n'ekibatu ogenda okumala balina minzaani n'asooka yiwamu okusooka nga mungi n'alyoka alondayo obutonotono obugoberera omungi tateeka ku minzaani zino ezammwe ezajja ogenda okukomba ku luva nga wamma lwerwo ne bwaba mukyayina alukooneramu nti wataddemu otunnyo nga kipimo kyennyini ekyetaagisa eri ab'ebyobulamu okubeera nti ki batono nnyo abagera omunnyo nga bagutadde ku minzaani. Ne sukaali otyo lwakuba kati bajja ne batuguviyizaayo obujiiko obuyoola, naye eriyo edda omuntu yapimanga sukaali we n'ayiwamu buyiyi. Ebyo nabyo bipimo twabipimirangako wano ebintu byaffe. Sinakindi omuntu ayinza okukozesa oluta lw'ekigere. Oluta lw'ekigere mulumanyi, tulina oluta lw'engalo, oluta lw'ekigere, tulina omukono. Abawarabu baapimanga omukono okuva ku ngalo esembayo okuba empanvu okutuuka kuki ku kakokola, bakaita kakokola. Ekyo nakyo abawarabu bo bakipimisanga, owulidde. Ate oluusi n'apima okuva ku lugalo olusembayo paka mu nnyingo yawaggulu ku nawologo kibekabeka. Oluusi n'agatta n'apima okuva ku mukono eri gye gukoma paka wakati mu kifuba, owuli kitegedde. Oluusi n'agatta emikono ebiri n'agibamba ng'abatunda omuguwa gw'ente, n'apimisa omuguwa gw'ente. Nja kuguza emikono ebiri n'ekitundu, n'agaziya n'aguleega ku mikono gye, n'aleega emugwo gw'okubiri, olala n'akuba okuva ku mukono mpaka mu kifuba. Ebyo bintu bwebiri. Kati ku mulembe gwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo balina ebipimo byabwe byetwalabye olunaku lwajjo etugamba mukulu nteekete yabaddewo. Balinanga embatu nga bayoola embatu. Wali oyoddeko ku mbatu za kasooyo babijanjaalo, n'oyoola n'ogatta emikono gye ebiri n'ogikola ng'ekitiyo, n'oyoola nti ogwo omukono gumu, egyo ebiri, egyo esatu, oba okutegedde. Bakikozesanga mu nswa, ne bakikozesa mu bintu byabwe bennyini ng'Abaganda bwe baakolanga. Kakati bwe baawezanga akabbo oba akataasa, ne bakuliyetingawo bayiyayo akataasa, ng'akataasa ako wano ku mulembe gwaffe bateekamu embatu nnya. Embatu ezennya nga zibalirirwamu olwaleero okuba kilo 2 n'ekitundu, oba okutegedde. Embatu ezennya ng'oli bwakupimira ensejja ekula, oli bwakupimira akataasa ako ne kajjula ng'omanya ezo kilo 2 z'embatu mmeka gye twayise 4 hasanatin bilyadaini almu'tadilataini almamlu'ataini. Embatu nnya ez'omuntu wa wakatikati ng'azijjuzza bulungi nnyo, olidde kataasa kajjula ezo kilo 2 n'ekitundu, ezo 2 nazo 2 kitundu, ezo si 5 nsasula. Bagenda batandika okuyiga obuntu obutaasa olw'Emasaka nagamba waliyo obutaasa na bidomola mu batunda ya Lumonde, so nga batunda wano ku lw'Emityana ennyaanya bazirenga ne balengeramu n'entula mu butaasa n'obusowa.
kakati ensi bwegenda ekulakulana olina alyako akulengera ekikopo kya tampeko akuguza enswa ti buli kikopo nkitunda bingi yaba amata batundiramu ki akuyiramu nti ekikopo ky'amata kirabye ti ebyo bimeka nti binanka eyo lita olidde kati nabano balina ebyalo kakati bwe bamala okubeera n'akakutiya manya akaki akabbo oba akataasa nga kalimu ki oba kittiini ekiki akattiini bakayita batya kabakete katugambe nti n'amanya nti otyo kati nkukuzizza kiro zange beeziti ojja kunsasula buli lubatu balina engeri gye balubalamu kakati kankugereze nti olubatu olulamba olw'ebijanjaalo oli ng'alukuteeredde mu kaveera ng'ayagala kukuguza kiro ayagala kukuguza kiro 2.5 ayola embato 4 naye ayagala olubatu okumuguza kiro 1.5 bamuyolera mmeka minzaani oluminzaani bakuwadde okusuubula naafe kati olukatale oli ku nsawo ya bijanjaalo bw'oyola bw'oti olubatu olumu ehaafu olwokubiri embwato zibameka ng'asasula oli enswa abatunda enswa singa obadde omanyi enswa empawu ensejjere jjukira nti omuganda n'enswa waliwo akatabo bakayita omuganda n'enswa oba okutegedde buli kiswa kirina akatiko kaakyo ensejjere akasejjeresejjere ennaka akanakanaka entunda akatundatunda ate kano kemuteeka ku nnyimbe nga mugira bakayita batya akabaala enswa embaala oba okutegedde ate buli nswa erina ekiswa kyayo ekiswa ky'entunda si kyekyennaka si kyekya obimanyi kati njogerera mu bazimbabwe babaleese mu ssaawa z'okulonda ne babayiwa wano olwafunye endagamuntu balinda kuba kalulu kati engeri gye bali abasiraamu katubasomeseeko kaakati ekyo tukirabye nti ekipimo ekisooka bakiyitanga swal kati nabbi agenda okuzaalibwa ku mulembe gwe nga kyekipimo ekikola ki kye bayita swalu ekyembatu mmeka 4 ku mulembe guno zetubaliriramu nabbi yakiyisa ekyo kyekipimo ekyange bwe tujjanga okugulizanga kyambatu 4 tezituyita kiro 2.5 kaakati ne bajja babeerayo n'akakutiya akakutiya ketwayise alwasaku wasaku kitegeeza okuŋŋaanya wasaku kitegeeza okuŋŋaanya kakati wallayiri wama wasaka Allah yalayira ndayidde ekiro ne byekikuŋŋaanya ekiro no kikuŋŋaanya ebintu bingi oyidde ndowooza mumanyi nti ekiro obulwadde lwobukula olwokulya emisana erinnyo lyabadde nga ne balyoka bakuŋŋaanyiza obulumi n'obutegeera wasaka mu lulimi olwo olw'ebya bizinensi kitegeeza okukuŋŋaanya kakati olw'okuba nti nekkutiya ekuŋŋaaniramu ebiki ebintu kyebayita alwasaku ketwasazewo giyita ekkutiya nga gwe mulembe guno naye ng'ate abantu bedda baateekanga muki mu bisero ebisero kati abaali ku mulembe ogwo wasaku bakyetanga ekkuŋŋaaniro gwe bakuŋŋaaniza ebiki ebyamaguzi byabwe owulidde walabanga omusajja ng'atadde amenvu mu kasero akasero baalukanga obusero bwa bika bingi waabangawo obusero nga bugjamu endebe emu oli naakola ekisero nga kijjamu akakutiya oba okutegedde zonna wasaka naye kakati wasaku ki yali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yalikomendi nga tugikozese mu bya bizinensi alwasaku eyo ekkutiya oba ekisero ekyo
kyalingamu situna saa ekkutiya eyo yalingamu swau nkaaga jjukira nti buli swaa erimu kilo 2 n'ekitundu oba okutegedde kakati bwe kibeeranga bwe twagambye eggulo nti bwe kibeeranga buli swau kilo 2 n'ekitundu kakati ate alwasaku ekkutiya yaffe erimu nkaaga twakubisiza mmeka 6 mu 2 kitundu ne tufuna nti ekkutiya emu yabangamu kilo 15 olutuvuga olulimi olukadde okuluzza mu lwaffe kakati ne bagamba omulimi ayagala okuwa zzaka atandikirwako ateekwa okuba ne kilo n'obukutiya 5 kati ddira ekkutiya 5 oziteekaawo nga buli kutiya erimu swau 6 oba kilo 15 ekkutiya buli kutiya eteekwa okuba nga erimu sima kutiya yakasooli eweza kilo 15 mweziwe ate akati mwabalimi mukitegera bulungi kasita oweza kilo meka obukutiya 5 nga buli kutiya ya kilo 15 ze kilo twabaze 7 bwezako ekutunuddemu ogiyimiriddemu kasita oweza 7.5 ze kutiya 5 oyingidde muki kati omulembe guno tetukyetaaga kumanya ate makutiya tikamala okuteeka mu kutiya mpime wabula kati ate tukugaye tuteeka ku ki ku minzaani kasooli okazisomala omukuŋŋaanya ku minzaani nga gumanya nti nfunyemu kilo mmeka 8 kilo 8 nti zake enkutte zake enkasi otandika ogiyingiramu ku 7 mu mmeka mpaka genda mu maaso zake enkutte akati ng'onoonya omuwalimu oba wennyini tokyetaaga kunoonya muwalimu ng'otandika ogga nti zake enkutte nti ate kutte etya nti anti nyingidde 8 nti oba nkole ntya ate simanyi abawalimu zaka twakufudde muwalimu wa zakaayo kubanga abawalimu bali wala ate ne tukufuula omuwalimu ajja okugaba zakaayo kubanga naawe mu bantu b'omanyiyo abali obubi sizoni yatukubye buli muntu akawunga akanoonyeza mu kiwato nga mazina kati n'olwensonga eyo kasooli womusimbe ku minzaani kilo zo 8 ng'ogabiramu 10 kilo 8 bw'ogabiramu 10 ansa ye zakaayo ziba kilo mmeka ezo si 8 ng'oddira 8 ng'okiteeka ku mmeeza ku minzaani nga kiddayo wali tonoonya muwalimu abawalimu mubaleetera ebikemu kuba kakati naawe sizoni gye tulimu ogiraba kakati ng'ojonkubako kilo mmeka 8 nga nze nzikola entyangu abadde agenda kugula emmere wali olowooza sikyajje ku kyuma kuseesa buseesa ezewaka zivaayo gwe wakula otya gwe basomesezza emyaka n'emyaka alina baganda baabafa enjala atasobodde kuwagiraki tokimanyi nti oyunze n'oluganda ate n'etteeka lya allah ne ligenderamu okozeseza ejjinja limu n'okuba ebinyonyi 2 omuwalimu ono saaga nnyo tumuleke ebbali kubanga erina byatukolera bingi muyoolereko biki kuba ye tajja kuyoolako yiye byonna kasita bituuka ewuwe mu nju tebifuluma kakati tetujja kumwerabira nnyo kuba muntu wa mugaso nnyo kyetuyijja okukola nga buga nti twakubye kilo mmeka ezobunga kale tufunye mmeka ezakasooli kuba wali abalya kasooli twafunye kilo 8 muwalimu mugjereko 10 omugaye ndi muwalimu nti kasooli teyabala amusane wagulaba kakati gayira bwamuwa netwanamuwa nafi nawaayo ibrahimu nawaayo oza muwalimu tagera kusinga ate nabaffe balidde naye alidde naye ate ffenna bwe tumuwa ezaffe tumwekengedde nti tuyinza omukatule kyangatu twamukemebwa tukenda kumakya kusaba la tafutinna اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات kati otadde mu bikemo by'obulamu ddala mutuufu onzitoowerezza kubanga nze kennyini mwene ndi bubi si nzekka ne neiba
embeera si nnungi ate nga neyiba naye mujjukulu wange kakati okunkemwa onjagaza ki njoleraako buyoleza akaki akange mmanye nti bannaye sizoni bwe yagenze ebadde embi okitegedde twagambye nti akozesezza enkuba agira ki agabira mu 10 ansa eki naye akozesezza zimashini okutuuka ku ki ku byokulya bwe ng'amazzi biyipa mpuubu twatugende oba agasombera ku nsolo mpangise twagambye oyo ajja kuwa haafu ya kimu kya 10 bwe tuba twawadde ffe 8 yajja kuwa 4 naffe oli soba kaakati sekatwala n'atugamba nti abange nti ekizibu ekiri ku zzaka eyo kyenzudde nti ye esente ze nateekamu sisooka zijjamu muki baakabala nti otyo bakakalabandasi tuba tuli awo nengula eddagala nenteekamu abakozi baagaye nti bwe tuba mu zzaka y'ennimiro eyo tetutunulayo tutunulira mpeke tetutandikira ku minzaani obuno obulamu minzaani oide tetutandikira ku minzaani eyo gwomanyi bwe muyiseeyo ne allahu owulidde kati ebyo munju tebitotolwa ebyo muneeya ne allahu fe tutunuulira kyogize eki kati abageresi b'emisolo alkhuras abajaki abagereka emisolo omuntu ono agereka emisolo ndowooza n'olwaleero wekiri gwe tumubuulira biddiridde nti ebintu bino okubituusa wano nabitaddemu loole oba okutegedde yalumba dduuka n'atunuulira n'agamba nti ojja kuwa omusolo bwe guti si bwe kiri seefu kakati ndowooza nawe emmotoka ati motoka munenge emmotoka eno gyolaba tekyakola nti egendako ku luguudo nti ye sasula bweguti kasitotune oba okutegedde ebyo tunyumya tetutunuulira kitambula awo bwe twakomya eggulo ne tulaba tusaba allah yireki sigamba nti bamaseeka nsaba munsonyiwe nti bantu bakyamu naye nga tugezaako okubakubirako obukubizi bifaananyi sinakindi n'okuwewula minzaani z'emirimu gyammwe kubanga oluusi abantu bano batutikka minzaani z'ebintu byaffe nezigiraki ne bazongeraku obuzito ng'ate buli ku sayidi nkyamu gaira billahi alaika singa gwe imaamu omusajja nakuleetera kilo 8 ng'ekyeggulu mbadde temugiraki temwina yennaaffe akusekeredde busekereze yennaaffe ebigezo byalimu wali obirabi bamusasula aye naddira ennyama embisi n'agikuba mu ndagala ate neyeyidde n'agigiraki kati ebyo byonna bikemu kati okuwonya ebikemu wasaana okuba wayaza omugugu gwo ng'ogenda okiraba ng'ekibi naye kikukolera kikuluma wano ku duniya naye kwakira ogenda kumwebaza naate omaze okufumba ogenda nti ye sookolete wano omugugu gwo omaze okusiba ku pikiti jamu embisi eyo giteeke wali naye nenfumba egiteeke wali kwata sente zewakoledde aba akuyamba oba atakuyamba fi duniya aba talina kyakukoledde naye fi lakhira olimwebaza nti gwe wamponya kibooko anange si buli kikuluma nti kibi kaakati katulabe ono mujjukire nti zzaka y'ebimera mwe munsinga okutegeera ebyobulimi nti ebyobulimi bino bya bika 2 ekisookera ddala waliwo woolaba ng'empeke waliwo abatunda amakoola kyekiki amakoola kyeki olumala okusimba nga tannaba nakuweeka kati oba ogulaki nga butowo naye sikakasa nti eyo ntunda mu busiraamu gyeri fihi gharar
atunda kyatunda takimanyi agula kyagula takola ki kati gwomanyi otya kasooli anaabaako oyo bayina mu busiraamu tetakkirizibwa tokkirizibwa kutunda kintu kitategeerekeka nti ekyo ekidiba okiraba nti nkibaliriramu ebyennyanja bwebiti okitegedde agula n'atunda muteekwa okuba nga kyemutunda obwerufu bukola ki okujjako ngunguza kasooli nga bano abamutemeratemera eki ente naye bwemubongoza kasooli mpeke nabbi saa sallama yatugaana okugula ekirime okujjako hatta yabduwa salahu kimala kukakata nti kati kitaddemu empeke zigize eki zikakase kuba waliwo ekinayo gyala kati ng'emmwanyi onguza otya emiti ng'emiyembe onguza otya omuti olw'okuba gumulisizza nguza emiyembe nga ddala mu butuufu omuti ogulaba gukoze eki emiyembe kwegiri gitandise n'okumyukirira noga nti gyo gyonna egiriko ngikuguzizza ngiraba eyo kasooli omulaba mukuguzizza nga empeke zikakase bwe tulaba nti wewali obwerufu ogula ekintu kyokola naye wali walimu enzikiza busiraamu tebutukkiriza kugula nzikiza oba gitunda ate mu balimi mbiwulira gyebiri n'ennyanya ogula musiri nga tezinateekanako inna lillahi wa inna ilaihi nabbi yatugaana okugula ekintu nga tekinnayoleka kyoba oguze kiki omusana gukyatooca omusana gukyatooca kitalo kale agambye nti tujja kugera tulaba mpolampola tulabe yetunaagwira ku ebyo katuwulire ono gyagamba hal tukhraju zakatu lmazraa ekyo twakisomye eggulu nti tumala kujjako bye twateekamu yagamba nedda kubanga nabbi yatumanga abagenda okugereka emisolo gy'abalimi nga tebamaze kubuuza ki bye baateekamu si bwe kiri ate tugende ku kibuuzo ekirala hal tukraju zakatu binafsi miqdari min jamii lmahasiri au lmaakuli kalqutni walkhilafa wama miqdaruhu binisbati lilfawakiha kal'inabu walmawalihi mithlu lburtukal wallaymun aga nti ebintu byonna ebirimibwa nga tumaze tukungudde bijjibwamu zaka gamba nga waliyo bannaffe waliwo ebyokulya n'ebitaliibwa ebyokulya ebitaliibwa kalkotoni nga kotoni ye pamba n'agamba nti ye mawe ebiri mu kika ky'amatunda alfawakiha ng'amatunda amatunda byebintu ebiribwa nga tebifumbiddwa gamba kal'inabu ng'enzabbibu walmawalih nebino ebintu ebirina ebibaalaala byose ebirina gaasi gamba nga alburtukala wallaymun lemon laymun ye lemon enniimu obulimaawa emicungwa waliwo zino tubadde tulya enniimu ebintu ebigwa mu matunda kubanga ebyokulima ababirima ntunulira akatale kalimu ebintu bingi mulimu ebintu ebiri mu foomu y'empeke bimulimu ebya season ate mulimu abantu abalima ebiba ebyokulya katugeze ng'oli bibala fruits katugeze nga watermeloni ensujju mmere fruits ennyaanya tunda ebigwa mu ttuluba eryo obirabye kyokka nga tewaliwo abatunda ebikoola doodo fanakati obiraba ebintu aga nti tukhraju zakatu tumuri walhububi ala nahwi almutakaddim agamba nti
Zzaka ya tamr. Atamri z'entende. Olidde. Tulinawo atamr entende. Naye entende ezo zitundibwa mu ngeri za njawulo. Omuti gw'entende ogulaba gwagala okufaanaganako emmwanyi. Emmwanyi oyinza okutunda embisi, oyinza okutunda enkalu. Nabaali lwakuba emmwanyi tetuzirya naye bo bali bagira ki? Kakati emmwanyi embisi, entende embisi bagiyita arrutabu. Kuba erimu rutuba, ekyalinamu olubisi. Atamru yalibadde ng'emmwanyi ki? Enkalu. Z'entende enkalu. Kubanga entende ziriibwa mu bika byombi. Ziriibwa rutaban wa tamran. Oyinza ogirya nga mbisi, oyinza ogirya nga nkalu. Nawone waffe waliwo abali emmwanyi enkalu ne bazisiikako ne bazigiraki. Naye embisi ndona tebazirya. Kiko ekiri kati ye eri entende emmere nnyo ogirya nga mbisi ekyalimu olubisibisi ate n'ogirya ng'ekaze. N'ogenda mu maduuka n'olaba kkala z'entende ez'enjawulo nga bw'olaba kkala z'ebijanjaalo. Bijanjaalo naye nga byaki? Mulimu bw'ogamba bampe ku gundi omumpi, nambala omumpi, bampe ku nambala omwanvu, bampe ku buno obweru obutono, bampe butono naye nga mulimu obwa kyenvu, butono naye nga ate mulimu obwa kitaka. N'entende bwe zifaanana zirina different colors. Ne one people, one ntende naye different colors. Oba kutegedde? Kati eriyo ekintu ng'omuntu yamanyiira nti nze njagale. Kati tulina entende emadiini eyo waliyo entende ze bayita ajwa. Nabbi yazoogerako nga zirina engeri gye zijjanjamu emibiri gyaffe ey'enjawulo. Entende ya ajwa ya bbeeyi. Teringa ntende ki ndala. Ndowooza n'abalima emmwanyi bazirinamu. Kuliyo emmwanyi gye bayita simanya eza Arabic coffee simanya ani. Kati wano omwina kolonoko. Kakati abasuubuzi baba bimanyi, bamanyi ebika. Naye kakati entende eri kyakulya kikulu nnyo ne bw'oba pulezidenti ne bw'oba naafi. Y'emmere enkulu eyaayo. Ng'owasanze edduuka ly'entende eddungi, lisobola okwenkana masigi gy'eno nga zino kkala ndala, zino kkala ndala, zino kkala ndala, nga mulimu ezengedde nnyo, mulimu ezi kale tonjaka tusooke tumanye atamru z'embisi, arutabu z'eki, atamru z'enkalu, arutabu z'eki mbisi. Kakati waliwo ne kituyita inabu ne zabibu. Zabibu ziba mbisi nkalu majafa, azabibu ziba majafa enkalu min al-inab. Olidde inabu ne azabibu. Azabibu mugiwulira emizabibu. Omuki emizabibu eri naye bwana ewaffe tetulina okukozesa ebintu ebyo. Al-inab wa zabibu. Zabibu ewaabwe nakyo kyakulya kinene nnyo. Zibeere embisi ne zibeera enkalu. Oba okutegedde? Kakati zabibu z'emizabibu, emikalu, inab z'ekiki embisi. Ziriibwa mu bukalu ne ziriibwa mu buki. Kakati olw'okuba wano si byaffe ebyo tetujja kubirumba nnyo. Tukuraju zakatu tumuri wal hububi. Ezzaka y'entende n'empeke endala zonna ala nahwi almutakaddim, ekifaananyi ekyakulembedde kyetwakuwadde nti kilo 750 divided by 10, the answer is zaka. Oba okutegedde ku muntu yafukiriza eyakyagaye nti twakimaze. Wakiya mu kukuddiramu akatono nisfi al-ushur, omuntu ajja kuwa haafu ya kimu kya 10 fima suqiya bilmakaini wa nahwiha, ku bintu singa oli akozesa zimashini okola ki okufukirira n'ebigwa mu ttuluba lya zimashini.
olidde والعشر ajja kuwa kimu kya 10 fiima sukiya bi al anhar mu kintu nga migga gyegyakola ki gyegyakozesebwa walmasar n'enkuba wanahwi dhalika n'ekifaanagana enkuba twalabe nti abantu enkuba bw'etonnya waliwo enkuba eno eyakagwirawo waliwo enkuba ekola emigga wabaawo enkuba ekola damuzi agadiba kati ng'abantu bo baagasiba eyo yonna ago gonna tugayita mazzi gaki ga nkuba akozesezza amazzi ag'enkuba oyo ye agiraki ajja kuwa kimu kya 10 walinabu fi hukumi tamri nti enzabbibu naye egwa mu kulamula kwa ntende watukuraju zakatuhu zabiban zaka y'enzabbibu tugitoolera mu nzabbibu olidde watukuraju zakatuhu zabiban nti zaka ey'omuzabbibu tugitoola mu muzabbibu ogukaze enzabbibu ekoze ki ekaze kubanga embisi sijja kugikola ki tikisi kama tukuraju zakatu rutabi tamran n'entende embisi tetugitoola mu ki zaka tutoola mu ekaze olidde tutoola mu ntende enkalu kuba entende enkalu ziterekeka ziri ate nga kyekyokulya kale kaŋŋambe oluzuku lwe tulotandikirawo naye ziri ez'okumpa emirimu ate ompadde n'omulimu gusiza ddala ekintu kyo kubanga bo tebatoola ssente zaazo batoola mu zo zennyini apima akakutiya n'akakuleetera nti ezaka yange yiyo oba mujjukira nabbi sallama yakuumisa Abi Hurayra entende ze bawadde eza zaka mu muzikiti saitwani nejjira mu kifaananyi ky'omuntu ng'ekola ki ebbako paka lwe waatuuka eyo ku mulundi ogwokusatu yajjanga agikwata neyeegayirira nemuyigiriza nti bw'obanga toyagala nsemberera ebintu byo oba kisaani yonna kusemberera osomanga ayatu ki alkurusi kyenjagadde mukyo nti zaka yaweebwanga mu ntende nkalu so si kwe kutuwa ntende embisi kutuwa mulimu gwa kukola ki oba okutegedde kati kankize mu kasooli bw'oba onootuwa kasooli totuwa mubisi tizaka yange yiiyo tuwe kasooli agize eki kubanga otuwadde emirimu gy'okumujja ku bikongoliro tumuteeke mu bukutiya tumwanike egy'emirimu gigyo ffe tuwe kasooli agize eki njagadde kusembeza kintu ekyo nti ffe tuwe kasooli akaze gavudde ku bikongoliro gwe tugenda okukola ki fe olutuwa tutandikirawo okufumba kuba wali amawanga agalya kasooli nga tegasekudde na kusekula waliwo bayita migande simanya abakiino waffe mu Uganda tetulina nnyo kikozesa naye kati nga mu Kenya bamasayi baani buye kasooli tebamulyanga ffe kasooli olumuteeka wali ekkutiya nga bamufumba yemwene yempengere nga bafumba kasooli naye ate wano waffe tetumanyira kumulya bwe bamala okufumba kasooli najja bamala okufumba ebijanjalo ne bijja ne babiyiwamu nga basiika bulungi ebijanjalo byabwe kasooli ng'ayidde n'ebijanjalo biyidde ne basiika ne bayiwamu waliwo kiriddeko ekyo katogo olidde ne basiika kati bwe bamala okukisiika okukikuwankuwa nojja okigezeeko abantu bingi nnyo ebintu ebituyitako n'ogenda ne bakuba obuwunga bwo ne babujjako obunankani ne bakola batya ne bajjamu ccacu eyo yonna gwe oba olidde eccacu ne kasooli waamu mulaba omwana muwala bw'anyirira ng'anyiridde eccacu ng'enkoko enzungu kaakati nno maama wuli ate byawulira tukigezeeko bugezi olw'olumu nze nja kugula butto n'ennyaanya n'obunzaali mu ddalasa yaffe wano kyekatwaleete kasooli sizo nebeneeba etuuse enkuzi izo mwazireese tukube ekijanjaalo kyaffe tugezeeko oba oliddayo n'oli akawunga
tuzeke ku wano tugabe ensali ng'ayidde bulungi tumusiise bulungi oba oliddayo n'olya akawunga ogaa nti bannange ebintu byatuyitako dda bwebiki abantu nga bavumbula ddala kino kasooli otagenda kufiira mu kawunga wali mbu bakuba buwunga abantu obutakoppa kyekibaite abantu mubakoppako mpale enjulivu olusala empale naawe noosa ama abavubuka zibemukola munnange naffe abatera okulinnya mu nnyonyi eyo babuleeta abo kasooli obufumbe ne babukuwaawa bakimanyi nti eno emmere eri international babuleeta babukuteera munnaakalagenakola ati ono nondya kasuuli ono nga kasuuli mwene yennyini ono owaffe gw'olimu kumeketa kasooli tebamanyi nti mumwonoona bwonoonyi okumukubamu obuwumba temunnayiga kulya boni waffe okulya kwetaaga kuddamu tuyigiriza nwana nammwe buli kaseera musuula amagulu g'enkoko ne musuula omutwe ne musuula ebyenda bannammwe baasuumuka dda enkoko yonna baagiganyulwamu ebyoya babikolamu birala oyidde kati twetaaga okuddamu tutuuze yatusetingira okulya settings yatukolera nfu gayira waalizze n'ebyenda by'enkoko ng'ova ku mukolo abaana bo abataagenze ng'obagamba mutandike okulongoosa enva zammwe bw'olugula ennyaanya n'obutungulu ng'abaana akawungu eteeka okubeera ng'ogoyezza akawera temwayiga kulya yabasetingira yabawabya twetaaga kuddamu tuteekamu bu settings obupya simanyi naffe owulira ovuutya ku mukolo nga basse enkoko 20 n'okomera waawo amagulu ago gaba ameka twala akaveerako nga tebannabiyiga ojja kunyirira ng'ekinya nkuba settings mpya kati simanyi owulira wano ewaffe olugezigezi byo byokulya bazaza twakulira mu byengera bingi naddala abaganda amabeere g'ente ensajja mugalya galina bi ayi dhambin qutlat mugasuulira ki bujangu nabwo tegaliko bisimillah tebagasomedde bisimillah kakati obudibuuzi jangu n'ebintu byo nga 6 bibakedo byo bakukolerako kimu kimu nga bakalirira naffe abantu mubasomesa eyo gyembeera mu biyungu ate nno munnange nga wakitemeetemedde mu nnyama nookiteeka mu sowaani y'abawalimu baga ndidde akanyamu oba kanyama ki be bali bayigiriza bwe babirya muleke kuleeta kyegyo mu byakulya ebyo byonna byeriibwa asa kigendako bisimillah oba tetuukayo bisimillah simanye bana base wangi ebijanjaalo ne kasooli ebyo mbadde mbasaba tukigezeeko bugeza wano omuntu amanyi okusiika ekijanjaalo ne kasooli nga kiyidde bulungi omanyi ekintu ekipya abantu kibalwawo kiiko kikola ki wano wotameroni abantu babadde bazenyinya la ozireeta mu ddiro ly'abawalimu balyako ng'abatalya balyako busondasonda n'akazaawo kati bamaze okubitegeera esaniya eddayo nkalu kubanga bamaze okubikola ki okubiyiga kati ebyo tompa kati be babirwanira amakoloni oli ogaliddeko naafe naye ng'oza abantu baagayiza okugalya oli n'akuleetera n'omugani maama amakoloni gaago nga gwegolese gokka tekuliiko kawunga bbali olowooza taga nti nsiibye enjala tukyali mabega mu byokulya tetunaba kujja ku layini kale kangira ntobaatoba bwentyo inshallah naye bano abaana abaliwo olwaleero buli kyetwenyinala bajja kiri ate banaalyaki nze kati bwompa capati nga njereere oba tompadde emmere naye nga capati mmere bano abaana ze bakuliddeko olidde naye kakati fe abakulidde ku muwumbo n'obugjako akalagala kano kebabikkako akawuwo ne kakkuba n'omukka gw'emmere ne gukkuba
n'osaza n'okoza ebyo byetumanyi naye bivuddewo kasamutandisa okufumbira mu bukutiya tabu evudde kaakati naga nti al-inab enzabbibu bw'oba ogitoola mu zabbibu enabu eba mbisi zabbibu eba ekaze rutabu ntende embisi tamuru eba nkalu kaakati otoolera mu nkalu totoolera mu ki mu mbisi n'agamba eyafukiriza mashini zino ezaffe oyo atoola haafu ya 1/10 ow'enkuba n'ebigwa mu ttuluba ly'enkuba gw'ojja kukozesa ki ojja kuwa haafu y'oli gyawadde agamba nti watukuraju zakatuhu zabiban bw'obanga olina emizabbibu owa muzikaze kama tukuraju zakatu rutabu tamran ne bwe ziba ntende embisi ezirimu olubisibisi tetuzitoola mu zaka tutoola mu muzikaze singa nze nzija mu lujjaalwo olidde nensanga entende ziwayanise ompa ku lwaniko olukaze tompa ku lwaniko olubisi kuba zigenda kutwongera emirimu n'okuzitereka n'okuzaanika egy'emirimu gigyo wa in ba'ahu qabla al-ikhraj singa wazitunze nga tonnawa zaka mu zo omusuubuzi yazze n'akugamba nti olwaniko lwonna nduguze nga bwe bakugulako kasooli gwe tugambye owulidde kasooli zaka ya kasooli olina kuwa mu kasooli oletaka kutiya tebagira ki naye singa yenna omutunda olwo ogenda kuwa otya zaka ogenda kuweera kati mu ssente ezenkana kasooli gwobadde oteekwa okukola ki kitegerekesa oba kyagamba nti wa in ba'ahu qabla al-ikhraj singa omuntu atunda kasooli we kanzire kasooli byentende temujja bitegeera singa omuntu atunda kasooli nga tannamujja mu zaka akhraja zakatahu min athaman abala ekigero kyabadde agenda okuwa mu mberenge n'akiwa mu ssente kitegerekesa wa amma ma ada dhalika fala zakata fihi biri bye watugambye emicungwa enniimu obulimaawa waliwo bayita Yusufu afande Sauli babuyita Yusufu afande Yusufu afande mangada olidde that type afande Yusufu afande simanyo baya buleetayo olidde ebinyeebwa Sudan babiyita fulu Sudan buli nsi ne tasmiya yayo la mushahata fi istilah gw'okukiyita ekinyoobwa luganda nnyo oligenda okwesanga nga lulimi nalwo lugwira nga wawamba luwambe kati buli nsi erina bweyita ebiki tetwava Sudan nga watermelon bagiyita bitikh tugenda tutuuka awantu awala nga bagiyita habhab kati buli nsi n'ebyayo oyidde anti kaakati zaka tugambye nti ebitali mpeke micungwa mu maduuka gyebiri butunda nyanya biki ebyo ebitaliibwa bityo n'agamba wama ada dhalika fala zakata fihi ebyo ebitali mpeke tetubiriimu zaka وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب بنفسها agamba nti byo bebyene zaka yabyo katugeze nti omusajja osuubula micungwa totuwe emicungwa tetuna gye tugenda giteeka twagala mpeke nkalu ebiterekebwa
kati era tuwadde ennyanja ani agenda okutoba nazo bwe mutazigaba mangu abayi mutwale ennyanja zammwe moziwa n'abatagiraje abatazaagala abayi mulungi mulunde ennyanja zigenda okufiire wano totuwa ng'omusuubuzi w'ennyanja micungwa butunda ebintu ebyononeka ebyo ebitaterekebwa totuwa ebyononeka amangu wabula tukuteegera mu zzaka ya busuubuzi ng'omusuubuzi w'ebirala bwe tumuteega ng'olutandika okusuubula nti ntandise okusuubula ennyanja mu katale ne miliyoni meka 10 awulidde nga tugamba nti kasita omwaka guggwako nga tukulumba nti sente z'osuubuza zaatuuka dda okutola mu zzaka kati oli musuubuzi ng'asuubula engoye bwe tulumba owa bizinesi bwe tumulumba mu dduuka noona atunda ebitaterekebwa ebiperishable ebiyiikayiika amangu tetujja kumuleka tatuwa zzaka ya bintu biri gye tulina gye tulina bitereka wabula tugenda kumuggyako zzaka ya busuubuzi oba kitegeerekeka naye abantu kati nga ziri ensinga za South Africa whatever muto gyamanyi omuntu akwata egundi eyo ng'agenda kulima ng'agenda kusaavinga ggwanga so nga tebalimira ku seekamuja bwe yalimye yiika 2 oli alina yiika 100 ate nga za mutindo agenda kusaavinga amawoteri agali mu kibuga so nti bwe tuba tusoma ebintu bino oluusi tukaluubirirwa nga tubisomesa ku peesi y'abanaku era mujjabi kakati atunuulidde pulayi eyiiri egenda musajja alina pulayi ze5 takimanyangako nti omuntu alunda ente nga ziri mu mitwalo alina enti ey'okumuguwa gyabuulizaako ebibuuzo kakati omuguwa amata ekikopo tegamba osomesa abanaku ennyo ate obonaabona nnyo kati nakugamba nti abasajja bajjano nga baagala okugula abatake ente zabuzeyo omutwalo gumu sizirabangako siziwulirangako tesisuubira naziraba naye nga babatendera nti Uganda nsi y'abalunzi abalimi agamba tulungiza omutwalo gw'ente nga nnungi maama walulabyeko ku ntwalo 10 nga luli wamu kati omutaka amanyi nti buli muntu alina ente balina amazzi balina omuddo eri babaga nti ensi yonna kiragala ng'omusajja tuba tuli mu kibiina nabanyumizwa tusasoma dda tuli bato Sudan eyo omusomesa atwebuuzako baliwo abava mu Uganda emikono waggulu naga nti amasannyalaze gava mu mazzi ewammwe tiye eriyo mu Uganda akaala akataliiko masannyalaze oba amaka agatalina masannyalaze maama nakubawo ansa nga yeeyo yennyini nga n'olwaleero waliwo watannagafuna naye ng'abuuliza myaka 3 emabega nga yeewuunya okuba nti amasannyalaze gali waka naye ate waliwo abatalina si kubajjako tebagasobola amasannyalaze olwaleero seekamujabi nga babadde olaba TV ne gajaba tu baga nti yakaweddeko olwo baliddayo okulaba nga bamaze abaana kudda mu masomero bakuwadde omusaala omuddu oguli ku kkubo gwokka tegumala muntu kulunda nte 2 bagubajjako ssente mu gavumenti bw'ogutema kuba ensi ezimu bw'otema omuddo ne bakusanga otema omuddo musango gwaggwanga kakati babajjaku wano ssente okutema omuddo nti ekizibu kiri kuki bwongo ticha ate mulwadde okusinga abaana abasomesa ente ng'ate talina n'emu yadde omugwa ate basomesa balina ente 10 eka byebyo ebya Uganda tojja kusobola naati bamuwadde okufumba ate katungulu kimu amututte kati omutwala kukola katungulu kimu omulya ne kakalira n'ewuunga ate wakajja ku mbaga ne gw'okawaabula abati obole bwannemu bwe sibulya
simanyi ebyaffe byo byayulika ebyaffe byayulika aliye mwana muwala yanseseza shayibika yaganze nalayiro obutadda bweru ate obukyabuziba yagaye nti ki mu Uganda kifukizeeyo kisa kitokota kiki n'omala omwezi tokutta yadde ku mitwalo 2 ate nga ddala wabula abakusaba kino na kino na kino z'olina zezigwawo ng'olaba neyagaye nalinga ebweru nga buli kadde ngamba mukule ensawo za sementi nankani mukube bakanankani mukube naye tosobola nakwogera nsawo ya sementi ng'omaze omwezi mulamba yange kati noonya yange nti noonya passport ate njagala express eno ensi tebeera waamu nemugani wegendere mwana wange kasitooka kombyeko nakomyewo nga njagala ewaffe naye kangende bakube kasita nene ensi yekuba kisa kinegulu ekiri kuno maama okitegedde gwe maama okimanyi nti wali abasomesa bawumudde tekyali alina ssente mu mpale akasaala ke bawumudde babawadde tekasobola kuwanirira wiiki 3 kaweddewo kati bakapatudadde mu ssomero basinga n'abayizi okwagala balinga abagenda okusoma ebitabo ebyawano bwebinyumya tosomesa aga nti ezzaka y'ebintu ebiri perishable ebyonooneka amangu ffe tukubala agamba atya nti zukiya nakdan ajja kuwa zaka ya kashi au urudu tijara tumubalanga ali mu bizinesi ey'amaduuka oba okutegedde nti gwalimye ebiwotameroni byo totuleetera wotameroni nseeka nalima notukubirawo emmotoka ayiwa imaamu nti zaka y'abasiraamu yiyo genda otuwe sente naffe zino gye tubitwala tetulina sitowa kitegeeza ki nti mu bimpimpi abasiraamu bateekwa okuba ne sitowa ya zaka nga bwenvuga emmotoka yange ogijja embalala nsibira ku supreme council nembagamba muti kuleeka ensawo za kasooli 50 ye zaka yange kakati mbuuza bwe bagitikkula agenda kusula wa wateeka okuba warehousing amayumba agazimbibwa okutereka amasitoowa naye ddala mbuuza waliyo wane waffe enteekateeka ya zaka wano district y'Embende erimu abalimi bangi naye nemu ku district office watuuze essaawa emitiwanyi iyo yekaza atulawa womusanze yeye woofiisi akati nteeka twahaleese ensawo 5 za kasooli zaka muzitaddewa si kuwummuza okuzitereka zaka ya muyi abasiraamu nze nalimye omulimi nga tannalowooza kutuwa ssente asooka kulowooza kutuwa kasooli ye zaka oligino alina kutuwa kasooli bijanjaalo kati omusajja agaye bannaye mu district muno muyindi nimye naye zaka yiino ensawo 10 zembaweeza zaka nziteekewa tazitaayo tuli basiraamu abalina enteekateeka tulina ebyagi ebijanjaalo njanjaalo nsawo 2 kasooli nsawo 10 nalima n'obulo bwange ensawo 10 toyinza kwefumeya kuyingiza obusiraamu ate obusiraamu buteeka okuba n'enteekateeka sebaseeka nja kukutawanyanya kakati twogera ku mmere y'empeke bw'ovudde noyogerako ku bibala naye wano ewaffe Uganda tulima lumonde muwogo amatooke biguddewa ezo si fruits eyo mmere oli kakati ebyo
bw'obalibwanga omuntu abisuubula eba bizinensi ebintu ebyo byonna ebitaterekebwa waliwo kaida egamba kullu ma yukutaatu wa yuddakhalu kiteekwa okuba nga ekintu kiriibwa ate nga kiterekebwa kati ekyo nga kyomanya kivudde ekatiba ettooke ngomanya livudde ekatiba oba kitegedde naye ate nannyiniyo anaalisuubula tugenda kati tujja kukiraba wano mu maaso agamba ekibuuzo abuuza an sa'i rasuli sallama miqdaruhu bil alhafanati njagala okumanya ka konteina ka baketi ka nabbi sallama nti ma miqdaruhu bil hafanati kalimu embatu mmeka ono yabuuza ng'ekibuuzo kye kyekimu ku bye twannyonnyodde nti akabaketi kalingamu embatu 4 feze twayise mu kiro 2.5 kati kabulabe bamwanukula inna allazi mazima taharrara lana bakitusunsulira abamanyi fi miqdaari sa'i nabi sallama ekipimo ekyali mu konteina ya nabbi sallama babaketi ye annahu quddira 4 hasanatin bakigerageranya nga kyenkana embatu 4 biyadayi rajuli embatu 2 ez'omusajja almu'tadili owa wakati fil khilqa mu butonde bwe si mumpi nnyo si muwanvu nnyo embatu ze 2 wa hadha huwa alladhi dhakarahu ba'd ahli al-ilm abamu ku bamanyi ekyo kye baatubuulira nga kasahibi an-nihaya wal-qamus waliwo ebyo bitabo nga qamus kika kya dictionary olidde ne an-nihaya nakyo kitabo wa amma al-afa'i naye ebika bya swai al-mawjuda ebiriwo fil aswaki mu butale kati au fil masajidi oba emizikiti egimu gye bikozesa kama zakarahu sa'il ngo atubuuzizza bw'akyogedde fayakhtalifu ba'duha an ba'din erinnya lyo lyasigalawo naye ebipimo ebiriwo olwaleero ebiri mu butale ebimu byanjawulo ku binne waabyo mu sayizi oba okutegedde kakati olwaleero erinnya swa'u lyasigalawo mu bawarabu naye ne lisigala ku kikonteina regardless nga tebakonsidalinze ekigero kyennyini kiri nga bwolaba tampeko eyasooka ekigambo tampeko kyasigalawo naye ate kanayisi tekenkana ki tampeko eri eyaffe eŋŋanda yaye oba kitegedde erinnya weeriri naye ebipimo byaki kati kyabaga nti olwaleero erinnya teri considered lyo lisigalawo naye kiri considered kyetulina okuteekako ebirowoozo ekyasigalawo kijaamu bimeka ekijaamu 4 embatu 4 ekyo kyekituufu naye okusigalawo erinnya ng'oli alina kakopo kajaamu olubatu lumu n'atugamba neno swalo yes erinnya weeriri mu katale ne muzikiti gyeriri oli si buli kikopo nti kikopo bwetuga nti ekikopo kya taata kyali kirimu bunayisi bumeka kyalingira ekikopo kya naafi byonna bikopo naye ekya muzeeyi mwe yakamiranga alyoka ekyekomerera ekyobuugi awo ng'asiibulukuka ngoza buli bakuli egenda mu byebimu ate obudomola erinnya lisigalawo nti kadomola naye akadomola kannabbi kaali kenkana ki oba okutegedde oli ayinza okugenda ondeetera akadomola waliwo kalita 3 waliwo kalita 5 waliwo kalita 10 waliwo kalita 2 oba okutegedde waliwo ekidomola nga kinene erinnya lyasigala kidomola kati onaabuuza naye ekidomola kya nabbi kyennyini kyali kizitowa liita zimmeka ono kwe kumugamba nti obudomola bungi kati mu katale ne muzikiti naye ekyomubaka kyalimu embatu mmeka nti buli akalimu embatu 4 keekake
akakka wansi oba akeyongeramu sekake naye ndowooza kitegeeza bannaye وعليه كتبوزي فإن العمدة في تقدير ما ذكره العلماء ومراموا تجندira kubamanyi kyebapima bitakdiri nga tupimisa bihafnati yadai rajuli nga tupimisa ebibatu ebibiri ebyomusajja almu'tadiri eyaliyowa wakatikati khilqa mu butonde bwe wallahu a'lam Allah yakitegeera okutusinga oba kutegedde nti ono yabuuza ekyamuleetera okubuuza akangandaba obudomola bungi kadomola kya eddala akateebagana n'akannabbi sallallahu alaihi wasallam olidde erinnya lyo weeriri naye ekipimo kumutaasa nti akalimu ki embatu ennya ez'omusajja keekake oba ontegedde kati ziraatul hububi zakatul hububi tugenze ku zaka y'empeke lwakuba ffe twakyanguyiza wakati mu definition almost ne twamukuliramu ebibuuzo biki kati olwaleero bw'abuuza ansa naffe akikola ki twaddidde definition yaffe n'ebeera nga mwe twade twanjula n'ebeera nga ansa yabimu ku bibuuzo ebijja okukola ki kati totewunya ate ekyo tuseeka twakimaze zakatul hubub ezaka y'empeke agamba zaraa ahadu lmuzariina sha'iran au qamhan omu ku balimi waffe yalima eŋŋano ye falamma balaga alhasad ba'ahu eba entuuse emaze etuuse okungulwa n'agitunda faala man takunu zaka ebeera kwani kyoseka mujabi kyandaabuuza ebeera kwani zaka ani ageno ojjuwa ku babiri kasooli abadde anaatera yenna ayengedde n'entunda omusiri kati gwenguzizza yawa zaka oba nze mulimi agazara ahadu lmuzariina sha'iran munaffe yalima eŋŋano ye wakamhan wabada tuluihi ba'ahu faala man takunu zaka nti ono agamba nti era kyekimu agamba falamma balaga alhasad ono yagitunda ng'eneetera okukola ki etuuse okungulwa ate ono yali tennabafuuka nakungulwa ekibuuzo zara ekirala ahadu lmuzariina sha'iran wa raa fihi bil aghnam ono ye mugagga yalima nga ye agenda kutema muto aliise eki ente ekalinga kasooli ye kasooli olweta ebikola nga bitemeratemera ki sawau huwa mushtarihi fahal alaihi zaka wa ala man takun olidde waliwo ono omusajja alima wano ku lw'ebusunju alima kasooli nga mulungi emulwana naye nga ye wakutemeratemera ki nze ate nga mungi kakati olaba okutambula kulaba osanga omusajja atema kasooli nogamba wowe aba omusajja alina ennimiro yonna nga anyirira atambulademu n'essente gwatatambulangako tomanya baga nti amutemeratemera nti nti wante kasooli nezirya ente ng'omanya ente nezirya kasooli ng'omuntu abagagga boonoona gamba abagagga mu bwongo ne mu ssente gwe wafunda obwongo n'ofunda ne mu nsawo oyinza okusanga omugagga ng'akola ebintu nga bikwewuunyisa addidde ennyama agiwadde embwa ogatana kyokka gwe okuntana mukene nga ddala mutuufu bwe mweteeka ku minzaani n'embwa gwe talina kyakwagala kayagala mbwaye noba omugaa nti wanyisenze embwa njiwe mukene ompe ennyama aga nti taata anti omwavu olowooza ebitasoboka kuba omwavu buli kaseera agamba kati nemba nebbaasi ngaeyo buli ekiyitawaayo yakyagala kati nemba nempoloti yange babeera nemba olidde balinga baana bato abaavu temwavu nabyaka auzu billahi min alkufri walfaqr aye allah ntaasa obwavu nobuka muntu omukulu ayogera ebintu byekibadde ekintu
tekali kati buliri kyokulanga abagagga n'abaavu social distance nene abagagga beewulira tebeewulira tolina gyojja kwogera naye buli kye banaateekawo ojja kulaba nga bakugaana kubanga omugagga wamusabye akuwa 15,000 n'agamba nti sirina ssente muba mukyanyumya omwana n'ajja n'agamba nti omupiira gw'emmotoka waŋŋambye guweddeko n'amuwa obukadde 2 agenda ateekeko emipiira kati gwe n'emipiira gy'emmotoka ani alina omugaso ye alaba nti emipiira gy'emmotoka gikusinga naye ate gw'ogiyita lugabire n'okuba tajja kuwonyesa keetaana akuweko 5 kale kakati batera okutawaanya abantu wali agenda mugaa nti munne esente nalikuwadde naye ennene nange ennene nzaagala tojja zisobola kakati katulabe azakatu tajibu ala albai'i ezaka yonna bweyobadde weebuuza ekakata ku muki omutunzi ko omutunzi yenna nnyini ki yenna nnyini nnimiro oba okutegedde kiro ezivaamu bwe bazikubuulira nine kasooli gwongozeza kiro beeziti tewerabira okuwa zaka divide by 10 kiro ansa yaazo ng'owa zaka ya musajja mu ssente olwoyo olubimbi lutandikira awo waatandikidde gwe wookomeza olulwo ye waatandikira olulwe oba okutegedde laisa fi zakati wakti lbai'i nti zakati kakata ku muntu ku lunaku lwagize eki lwatunze olidde tekukakata ku lunaku okwo lwokoze eki lwotunze wabula ojja kugiwa obudde ki bwonna kubanga ono atunze ebintu nga tebinnaba kukungulwa oli n'agula omusiri oba okutegedde kakati bw'ogula omusiri totuleetera kasooli ku lunaku lw'otunze lindako omale omukungula ogire ki kuba of course tonaba nakutegeera kiro mmeka zikola ki laisa fihi zakati illa an yabkiya minhu shay'un ila an yashtadda habbuhu kyagamba nti ekintu kyonna tekiriimu zaka okutuusa ng'empeke zimaze okukakata wayablugu nisaba ate nezibeera nga zikoze eki kyekiri kye tubadde tukunnyonnyola nti kasooli wamutunze naye abadde tannabakkala bw'onoomutunda oba oluusi ng'empeke tezinnaba kukola ki nga bwe bugaye nti totunda omuyembe olw'okuba gukoze eki gumulisizza linda emiyembe gimala okkakata olyoka olamule mwami mulwana otemedde ente kakati ente kyeki olowooza kati gwe muteegere mu nte muyo muteegere eri mu nte faina wezakihi malahu dhalika alwakti nti omuntu bw'okitunda nga kimaze okukakata awo oyinza okibala kakati katuuze nga bano ab'emiyembe oyinza okugutunda oga nti omuyembe gyange egyo ogiraba nti gitandise okulaga kakyenvu awo bw'omuti ne bwompaaki mpa ssente owulidde kati ekintu kimala okukakata naye ate gwe totuleetera emiyembe totuwaki ssente ezenkana zaka eri muki nti Mr. Mulwana ono yatemyetemye ebintu bino n'abitwalira ente tetumuteegera mu nte ze ti Mr. Mulwana nti ente olina mmeka ngina ente 4 sekamujabi obwavu bujja kwogeza tojja kusomesa abantu bulungi kubanga eriya mwosomesereza yonna baavu beerere kale kakati ow'ente yagiraki ng'ajja ng'akubala kubanga gwe eri bizinensi yo kyekikulu
kati nja kukutawaanya mwanyulwana ono mulaba ng'alina bizinesi ebbiri alina ente ng'ente ate alina amata nga bizinesi kati agwawa kaakati amata bizinesi awo alina okukola egundi yaki y'amata ne bajeti y'ente. In most cases abo abalunda bwe batyo babeera baluubirira si nnyama, abaluubirira ki mata, bizinesi eba y'amata. Era buli mwaka ng'abala ki amata ge ng'agakola ki ng'agatuwa. On top of that n'ente nazo bwe ziba ziwera ezisolwamu zzaka aweeyo ente n'awa neyaki n'eyamata, kubanga bali yaseeka mujabi akyatunulidde ente bbiri naye omusajja alina ente wali baagenda okulambula juzi ente ng'alina ente zigenda mu mutwalo. Bw'ona ogaziya obwongo ojja kulaba nti waliwo kisobokera ng'oluusi ne bizinensi y'amata ate esinga ente. Bizinensi ezisinga obungi nze naawe tetukolanga ku bizinensi. Byonna nga bwe nakugambye nti Uganda njulifu, teri muntu wano waffe yatuuse kukola bizinensi ng'eriko empapula. Kati katugeze nti mujabi alina essomero n'omugamba nti okozesezza liita z'amazzi mmeka ettaamu eno, tasobola kumanya ki. Kale tripu z'enku z'okozesezza zibadde mmeka, osobole okuyambibwa nti omwaka ogujja mugenda kukekkereza mutya era mugenda kukola mutya, amasannyalaze mukozesezza gammeka. Byonna uyu direkita mulamu naye byonna byo abagiyita ashwaiya, yalabirawo ng'ekintu kitambudde naye tekirinako puroguramu. Kyova wano ewaffe osanga omuntu nga atudde n'omugamba yambala tugende n'ayambala, yakeesezza tamanyina gy'alaga, talina yadde. Era mugamba nti gwe Qur'an ogisoma budde ki, talina. Osala sawa mmeka dhuhuri, ayinza okugaa nti asuli eba eggwako etandika. Kati ensi yaffe yeetaaga okufuuyira, bafune akano akafuuwa spray, buli bwongo bwa muntu bagende nga babufuuyira, obwongo bwazinga. Omanyi omwana yazingama n'abo bulaba batambula balinga ffe gana amafuta oganywa olagawa. Musa musajja nga yanywedde ngenda kubyanza anywedde emitwalo 4 egy'amafuta, agenda kulaba mupiira buli Masaka. Era naye nakumona aga nti gavumenti emisolo kati simanyi na kiyinza tufuuyira ffenna. Oba okutegedde tubeerawo tuli kumpi nnyo naye ebisolo okusinga okuba n'abantu. Omuntu sukaali gw'okozesa omwezi onywa kiro mmeka? Tulina obulamu naffe nga tetumanyi tubeerawo tutya. Kwe tokimanyangako nti abantu ku buli wiikendi bagenda mu supamaketi ne bagula ebintu nga bya wiiki ye naawummula. Kati gwe ogula ddi? Kakati naawe oli memba ku nsi atateekwa kubaako era kyensonga lwaki amasomero gaffe gagwa, bizinensi zigwa. Okitegedde? Omugenyi yazze amaze wiiki alidde sente mmeka?
banyumiza muzeyi Kasajja yali yasoma ebitabo kasita sente z'obugenyi ennaku ziba 3 n'agandi olowooza emmere teweddeyo musajja yali muyivu yasomerasomera mu bazungu nga tabala akuuka adduke n'okuyingira mu sente z'ebirala ate bw'omuleetera enkoko tagirya kuba teyawadde billahi aleek bw'olowooza ffe wano ng'abasiraamu omusiraamu buli omu omuzikiti gwaffe gulimu abasiraamu bameka buli musiraamu afuna giyita mmeka ewuzu nga sadde swala 5 kati ebintu ebimu tuli ku nsi nga tuwerekera abaliko naye nga tetumanyi babeerako batya nabo naffe tumanyi tubeerawo tutya abaganda b'edda balinanga ekintu ekikulu nti omuntu omukulu ng'okuze toteekwa kubulako ssente ya bbali tebagamba ensawo y'omukulu tebula muziika naye mbuuza olwali oyinza okuba omuntu omukulu amazima gennyini nga mu bulamu bw'ensi tolinaawo yadde 10 naye bakulaba okolaki naawe oli memba kuno oba tutegedde nti oteeka okuba ku bulamu nga obulamu bulina enteekateeka Sekamujabi nagenze ewuwe njagala kusomesa naye ng'ekituufu n'omusaala gwe ŋŋenda okusinziirako okumugamba nsomese zaanaŋŋamba nga siyinza kutuula naye nimugamba nti kati Seeka njagala tubalirire olunaku ekyenkya olya ssente mmeka nti ekyenkya ndya siringi 10 n'ekikopo kya caayi n'akagaati mashaallah ekyemisana ngyendi 13 gatta ezo mmeka ekyeggulo nakivaako ndya era nywa caayi nakagaati ezo sene mmeka 15 oyagala mulimu ki gatekeeper de sente mmeka 15 lunaku ntwalo 15 ojja kusanga nga gatekeeper oyo alina omukazi n'omwana nekwekulaakulanya kati Sekamujabi kyakaba akamutema nti ojja kukendeeza ku bimu ebimu byamuga nti akagaati kakole ki onjo kyayi kiki ekikopo nakirya nandi bugayi weyagala okukola wagenda kuwa 8,000 nga naye ddala bw'aba yatudde ng'omuntu omukulu 8 okuggyako ng'alina gyabbye bwe bagamba n'amugamba balalu olidde oyo bw'omuwa omulimu ku 8 kakasa agenda kubba either ayinza okubba mu mulimu n'atatuukiriza biseera oba ayinza okubba mu buntu oba okutegedde omukeeka muzikiti bwe gubula osookera kukwata ye kuba wamubba kati kakubbe olyaga nti olimala okubba bakubbe naawe alina omukazi n'abaana yabaze ebintu bya muntu ogwo kakati omukati ate opangisa sente mwabaze kulya omwezi opangisa kakayumba muli omukazi n'omwana tirina abaana 2 n'omukazi kati tewamubalidde gy'asula wamubalidde byalya asula ku muti kakati okukkakkana nga buli omu abbye munne abakozi bazibu omusajja twakkanya sente zene zimuwa mu budde wamubbira mu kuteesa kakubbe mu mulimu naawe oli muntu mukulu kati abamu emirimu gye tukola si gyaffe olidde imaamu akugambye nti ntambulira emitwalo 2 okujja obbasaasa kati ate omugambye tujja kuwa gumu kati kakuzingizeeko abasaaze ononywe agambye nti kati bino kansome ekibuuzo kuba abifaanagana jansa إذا كان الأمر كما وجب في تمر النخل في تمر النخل المذكور نصف العشر لأنه سيبقى لأنه kyabadde kyagala kumala kusoma kibuuzo
يوجد أغامبا وفي وسانغي وعدد النخيل في البيوت لدينا بالقصيم وفي قصيم أما كما ينجي متجين تندي وثمرها يزيد على النصاب بكثير موطوف ببلا bisinga ne ku sente ku kontende zitandikirwako وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق irtuwazan bamu bakozesa okufukirira amazzi ga nayikondo ze tusima mu ttaka abalala bakozesa byuma وصاحب البيت يأكل ويهدي الأقارب نينزو روسا ياكو ناكبكو وغيرهم نابلالا أبواب تلبنانا أغام ويكنز حاجته للسنة إذا سيقدوا ناتيك مستوى olw'obwetaavu n'azikozesa mpaka mwaka walakin lam yukhriju lahu zakata wa zaka aftuna bima tabra bihi adh-dhimma bannaye mutuwe fatwa ekyo ekiyinza okuwonya omuguwa tugujjwejja omuguwa mu nsingo agamba idha kana al-amru kama dhukira ensonga bwebanga bwogitugambye wajaba fi tamri an-nakhli al-madhkura nisfu al-ushur oyo afukirira n'ebyuma ebyo ayina mu ntende z'okuwa haafu y'omuntu afukiriza ki haafu ya kimu kya 10 kyetwagambye nti ku bagira kile annahu yuska bimauna kulwokubanga azifukirira nakutoba oyo ajja kuwa mu ntende ze ayina okuwaamu kasa zibeera zisukka ekigero ekiweebwa zaka oyo ateekwa okuwa zaka abeere nga abadde azirima za waka okulya n'agabanako n'atereka agamba agamba waliwo ebibuuzo byenjagala okudoojinga naye nga bw'okidoojinga nosoma ansa enyereere temujja kitegera fi baadhi nakhiri barha kathirun waliwo ewaffe eno mu katundu ako entende nnyingi ezeyongera ne ku muwendo ogutolebwamu zaka n'agamba wa ragbat aklihi busran la tamuran agamba nti abantu bawoomerwa nnyo ez'ekibogwe okusinga enkalu ekibogwe kitegereka gye bayita busru eno ey'ekibogwe nga bw'oli epaapaali etoototo bawoomerwa nnyo mmeketu so sizin entende fahatukhruj zakatuhu wa tuwazzi'uhu ala alfuqara busran nsobola okufulumya zaka n'engitoolera mu kibogwe kubanga baziwoomerwa nnyo ziiza okuggwawo ne zitakala nga tuziridde kibogwe olidde gamba nti aftuna bima tabrau bihi dhimma mutugire eki yajuzu ikhraju zakati min nasiri lbaha mukikkirizibwa entende zammwe zeezo zonyumye wammwe wanahawu nezifaanana okufulumya zaka busran ey'ekibogwe liannahu salihu lil akli kubanga ziba zituusa okukolaki okuliibwa olidde bo baziwoomerwa ki kibogwe zibawoomera ntoototo olidde naga nti kasita ziba zituusa okuliibwa muzitoolemu ki zaka yaazo kuba abantu b'omu kitundu bamanyira kulya kibogwe abanaku b'omu kitundu nabo kibogwe akola ki bawe kibogwe bagire ki kikirizibwa arju nina essuubi تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزرع njagala kubuuza ku zaka eyetongolodde nga neetongoledde ku bimera hal tusabu maaha thamanu alati abuuza nti ezaka y'ebirime gye neesibyeko ti ebbeeyi y'ebyuma byenkozesa fi kulli al-a'waam emyaka gyonna nabyo mbijjako am fi sanati al-ula fakat oba ebyuma bikozesa ebbanga ddene ebyuma omwaka guno bikola n'ogujja ne bikola ki ebyuma bino mbijjirako ku mwaka gusooka gwokka oba emyaka gyonna nzijambikira ki
nabi abakyabuuza mukitegedde nyina enkumbi yaye kanjogerereko leeti ya nkumbi nve mba kalakita nti nzire kussa njabyaki naye ayingiremu nti enkumbi eno bwemba nagigula enkumi za omutwalo n'omuyini negugulako gwasatu kaakati wano ate ngisobola okunkolera emyaka ena buli lwenkungula nayo ngiweera oba ngiweera ku guno ogwasoose naabwesese nnyabo njogedde enkumbi nga mashini etegeerekeka ewaffe zigenze mu zikalakita kuba waliwo abantu abalima amalimiro nga bakozesa zitractor sajja alime yiika 10 olizi agamba Zzaka tajibu fima yukutatu ulira ayanukula Zzaka nafi ekibuuzo ekyo badde okiwomirimu omutwe ekigambo kitya amajambiya gano mbaziriki ensuluulu biswaya itenyedde tekigwa mu luutu eri olowooza Zzaka tajibu ekakata fima yukutatu min alhububi ekakata mu mpeke eziriibwa wasimar n'ebibala fruits eziriibwa olidde emwanyi tevaamu era wano otusomesaawo omuntu oli entegera y'ekiwalimu obuuzizza kiwalimu entegera y'ekiwalimu nze nkitegedde nti tojja kutoola kutiya ya mwanyi ogitwalira esseeka oba okutegedde mu biriibwa eyo bizinensi tujja kuteekera mu ow'emmwanyi mu bizinensi gyokutwala olidde omwaka bwe guweddeko emmwanyi zo kikenkana ki olidde bwe tukutwalira mu bizinensi type olidde naye Zzaka gino gye tuliko okuleeta ku muzikiti Zzaka kaida obulama baawukana mu kawaida za Zzaka agamba bano eno lujna kana kakiiko kaga nti tajibu fima yukutatu min alhubub zina kuba mpeke nga ziriibwa wasimar naki nebibala idha balaga nisaabu kasa bibeera nga bituuse omuwendo ogukola ki wahuwa omuwendo ogwo 5 awsukin ze kutiya zaffe mmeka walwasku buli kutiya 60 sa'an mulimu swa'a 6 baketi 6 biswa'i nabii sallallahu alaihi wasallam si zine ziriwo kati kuza nabbi wadhalika inda alhasadi waljudhaz mu kiseera ky'okukola ki alhasadi okungula waljudhaz n'okunoga kubanga mulimu ebitolebwamu Zzaka nga binogebwa bunogebwa mulimu ebikungulwa obuki wala tajibu zakat fi alati almustakhdama fi ziraha mashini zonna ezikozesebwa nkumbi miyini mikigi bujambiya najjolo ebyo totunyumiza wala fi asmaniha wadde sente zewabigula liannaha muadda lilistimal ebyo nteekateeka yakozesa mulimu mulimu ebintu ebikozesebwa kati singa Seeka Mujabi muyita nemugamba njagala ojoberewo ng'omujulizi naye nti era akuwa n'omukono nanga nti yonono bwino bwenkozesezza akakalaamu kakusasulwa ekalaamu eyange ate ne saavisi yange nsinze kalaamu kirala nange nze waba ebintu ebitakonsidaringibwa mu kintu oba kutegedde so nti bino byo enteekateeka eyaliwo ng'otandika togitunyumiza era emirimu mingi nnyo kati Seeka Mujabi njagala kumubala Zzaka ku ssomero lye namugamba nti okozeseza limu mmeka ate seppiki ez'abaana b'ekisolo emirawo
nze ntunuulira mu jjabi nti omwaka guno okoze ssente mmeka situnuulira by'okozesezza kufuna ssente oba ntegedde era nno waliwo entegeera awo w'otambulira mu kkubo eryo bakubuuza seeka mu jjabi ennyumba ntoolera mu ssente za nnyumba ezagizimbye oba ntulira mu ssente zenfuna mu nnyumba enju eno kayinaayo erimu miliyoni mmeka 2 kati miliyoni 2 nga ngattako ssente ogiggyemu mmeka eno yo olede tombuulira nze ombuulira omwaka ojjamu ssente mmeka z'oterese eziriwo ne bweba mmotoka situnuulira bbeeyi ya mmotoka tunuulira emmotoka ssente zeekoze eki sijja kutunuulira bbeeyi ya by'okozesa ntunuulira ssente zojje mu byokoze oba ntegerekese tiyo kati kaida gitwale nti eri amma nti opimirako buli kintu ffe tujja kutunuulira ebinogwa n'ebikungulwa tetujja kutunuulira nkumbi ey'amannyo n'etalina mannyo wagula n'ekitiiyo n'oteekamu egyo ebbomba ebyo bibyo naye osimanyi oba akantu ako kategerekese bulungi agamba hal fi lhububi almuddakhala singa nnyina empeke zange nga natereka nabatereka kasooli allati mada alaiha sanawati zakatu ddala empeke zo ziyiseeko ki emyaka olwaleero abantu balina amasitoowa nga balinda zi sizoni ate ekyo kiri haramu okutereka emmere bagiyita ihtikar okutereka ebyokulya beeyi erinnyo bijjeyo kiri haramu wano tulina kye tutakola tuli mu bisiyaga ate oyogera ebyo mu busuubuzi kiri haramu omusuubuzi okujja emmere mu katale n'agitereka emiwendo girinnya gijjeyo obwo obusuubuzi buli haramu agenda kulinnya kantereke bakiyita ihtikar omugagga ayinza okujja wano nga mukyayina ayagala kukola ssente n'agula kasooli n'ali mu ggwanga n'amutereka enjala n'egwa akawunga kalinye weekali naye ssente zisabika ekyo kisoboka gavumenti ezimu ziyinza okukikola ezitalina mwoyo gwa ggwanga ne bagula ebintu mu bantu bonna ne babitereka ne mulyoka mukaaba bajjayo katono kagwawo nga katono kati bajja ne babazika ne balinyisa kasooli katugeze masala kati ali kusere meka liko mu 5 kilo ne bagandi kasooli alinya aliko 2.5 ate abaana badda mu masomero omugagga n'amusika n'amugjayo nga bwatereka abaana olutandika okudda mu masomero gwaguze 2.5 agenda agumutunda 3 ekyo kiri haram ihtikar okweka ebintu abantu bye beetaaga otereke ofune ebbeeyi olumya abantu naye simanyi oba abagagga abasuubuzi bamanyi ekintu ekyo kubanga mu Uganda it is very rampant leka kukozesa buzibu bwa banno kubufuula kkubo lya bugagga bwo ekyo obusuubuzi babita ihtikar buli haramu okweka ebintu ebbeeyi erinnyo bijjeyo ono ayagala kubuuza nti ono ateresa emmere eno n'emala ebbanga buli mwaka agitolera zzaka egiseeke ebbanga kuba kati ye musuubuzi ekibuuzo kibaddewa agamba nti hal fi lhububi almuddakhala empeke nga ziterekebwa allati mada alaiha sanawat nga ziseeko emyaka
زكاة إذا الزكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد njagala kino kitegeere nti bwe nali nkungula nawa zaka yama kungula naye kakati nterese fahal fihi zakati ukhra nina okuwa zaka endala ekibuuzo kitegereka bwe yakungula yawa zaka y'okungula ate omuntu y'omu n'amutereka aliseeko omwaka bw'olowooza wali yawa zaka yaki ya bulimi kati abuuza nina ate okuwa zaka endala olw'omwaka oguyiseeko lwaki yamutereka olowooza busuubuzi kati ali mu bizinensi katulabe idha kana alwaqi fima dhakarta bwekibeera nga bw'oyogedde fa in kana iddikhaluka iyaha biniyati tijara okumutereka bwe wamutereka lwa busuubuzi fafiha agambye mulimu zaka idha hala alaiha alhaul bwebanga omwaka guzeeki min tarikhi niyatika okuba olunaku z'omwezi we waleetera enniya y'okutereka nti kantereke kasaili urudi tijara tolinaawo njawulo na bya busuubuzi birala kati tokyali mulimi bulimi wabula oli mulimi omusuubuzi wahiya rubu al-ushr qimatuha olina okuwa kati ate luli yawa kimu kya 10 kati ate ogenda kuwa rubu al-ushr kubanga omusuubuzi awa rubu al-ushr 2.5 luli wawa 10% ng'omulimi kati ate wava mu bulimi ate n'oyingira enniya yaki kati buli mwaka oguggwako wa 2.5 kati kitegeeza nti oli omumbatize omuntu asobola okuba omumbana olidde gwe wennyini gw'olunda ente ezo ate gwe mukinjaji wa illa bwe kiba bwe kityo fala zakata fiha ma akhrajta anha inda alhasad nti bwe kibeera nga tolina nneya ya busuubuzi tolina kukola ki kuwa zaka la zakata fiha siwa okuggyako eri okoma ku eri eyaki ey'okukunga ey'amakungula naye kakati embuuzi omuntu alina ensawo 100 aluweeredde ng'akungudde oyo si divide by 10 kati aterese ziyiseeko emyaka oba okutegedde kabaaba nga alina enniya ya busuubuzi alhamdulillah naye bw'abanga alina enniya yaki si ya busuubuzi bintu bye akola sadaka ze kati waliwo nosewo n'abasaddaasi sajja balina ssente balina ebyaji n'agamba ngenda kudduukirira Somalia olidde kati bw'abanga amutwala mu ssomero lye olwaleero abantu balina amalimiro balina n'amasomero olidde n'alima nze waliwo haji gwe mmanyi alima kasooli we ate nga gwagenda okuliisa essomero lye amakulu nti mulimi muna bizinesi naye mu Uganda amasomero agawa zaka ku masomero g'abasiraamu siina lye mmanyi obutamanya bwange tebujja kutegeeza nti teririiyo naye ng'essomero one of the biggest business in our country abagagga bayingidde masomero oba okutegedde naye siinayo essomero lye mmanyi nti liwa zaka oba wali olira byeyo obukola ki olimbuulira nti lyegindi liwa tuwulidde Kakibuli ga yunivasite gwe gali muno naye mabizinesi manene naye gawa zaka sole tuse okwogera Kibuli kuba sogedde Kibuli lwakuba nti mumanyi nti tawa ayinza okubaawa naye nze njogedde lwakuba nti lemu ku masomero amagundiivu oba okutegedde
ndi ku ssomero kyenkugambye nti Haji alima kasooli ng'amuleeta ku ssomero lye tanizi andi tanizi naye simanyi nti oba akimanyi nti mulimi musuubuzi obukulu bw'ekibuzo ky'omwami oli we buli bwe wamala okukungula kasooli tanizi ezo waziweera ng'omulimi nti naziweera kati ozitadde mu ssomero nga bizinesi school is a business kati tutunuulira essomero lyo nga bizinesi omwaka bwe guggwako tukulinze nga munna bizinesi omwaka bwe guggwako essomero lyo ate amasomero gakola ssente niriggwako omwaka ne guggwako nga waliwo akaliwo nga tonnalowooza kuteekawo dayiningi ya kisulo essente ezo essomero lye lizikoze oliziweredde Zzaka omwaka guweddeko yalowooleza mu kuzimba bizimbe paka lwalijjuza yikaze 2 naye nga tonnazimba bizimbe ssente bwozikolekitinga ezivudde muki mu mwaka omwaka gugwaddeko ki bamanyi n'okugamba ba headmaster mukole budget y'omwaka ki obujja alhamdulillah bwe twakoze omwaka guno kutambudde bulungi ka covid katunyigamu kuba abazadde badde baafa naye esente enkalu eziriwo ene bizinensi nga tesevinga eyo feria wotegeerera nga nti nze sirikola wabula mmala budde mu nsi bwe kubeera nti tokola magoba bizinensi kitegeeza kukola maki kakati bwe tutudde tubale omwaka gwagenda okutandika tujja tubalira bizimbe naki fe tubala kasha aliwo eyavudde mu mulimu kakati tukoze miliyoni mmeka amasomero agamu ga bbeeyi era gawa ssente nnyingi nti ekituufu bwe tugatteza first term ne second term ne third term nti omwaka guno tukoze miliyoni 5 kati 5 tukoze tutya Allah banja omusolo gwa Allah tusooke kujjamu omusolo tugabane oba buli omwana eweera muyinza okuba mmwe abatali basiraamu kino tikyo kisa oweera omuntu olw'empaka siweera omuntu siyawa wabula bizinesi yeewa bizinesi yaani omutwe omukulu musiraamu tugenda kukiraba bizinesi ey'ebitaano yo nsiraamu tujja kukiraba bagamba ki tuwa director musiraamu okubaako obusiraamu tekimpeesa Zzaka lwa mpaka nyinza okuba n'omusiraamu nga siwa buli musiraamu azaala bwekiza mu byamisolo kati nebuli gwenyini gwe bakuŋŋaanya gwa gavumenti oba oli musiraamu kati oli musiraamu osobola lumuti kakati katugeze nti taata yafudde Allah musaasire bwe tugenze okukuŋŋaanya ssente enkalu eziriwo awezezza omwaka ng'afudde bwe tugenze okukuŋŋaanya ssente enkalu eziriwo ti miliyoni 10 bismillah tusooke nga tetunnagabana tusooke kujja mu Zzaka oba buli omwana atoola Zzaka kukinakwata ansa bwe neekwatagana neyammwe nga tutambula bwe neeba ejja kujja tugisuubira okubeera nti ejja kujja olidde sente tuzikuwa naye ziri mu Zzaka sente tuzikuwa ziri mu Zzaka anti ekyo kijjo olidde Zzaka eweerwa omuntu oba omuntu yagiwa eweerwa omuntu nabaweeredde Zzaka bannange
gw'olowooza bonna bakkiriziganya naawe n'okuwanga gwe oli musiraamu towa si buli musiraamu nti asaala oba obutegedde nze ezange enzaagala twakutuuliddemu zzaka nkugambye imaani yo si yeya muli bulungi olayini eyo yogiraba egenda okunkukanga nga sirese omusajja azaagala ompeera lwampaka nze njajjiwa naye si kati ekituufu kyemwogera kyekyandisinzeeko naye omuntu tulinayo gwe tusuubira gwe tuweeredde ng'agenda tufuukira ekizibu oba sebo era oyinza n'okusalako nti twasalako neza director yafiirwa omwana anti olwo utandise okuzanya nti se maama okiwulidde maama yagasula omuntu yeeweere olw'okwewala kubanga kati seeka mujabi ayinza okulowooza nti kyetugamba yeeweere ali ku ssente era ekizibu kyetulina ffenna kulowooleza mu levo ya wansi oba okutegedde naye bwekisitula n'okizza mu levo ye waggulu abantu bonna si basiraamu nga ggwe bannange ssente zino tugenda kuzijja mu zzaka ojja kulaba abamu okugabana tumala kujja mu zzaka miliyoni 5 ga zzaka tikiki ti bizinesi yaffe alhamdulillah ayogera ki alhamdulillah naye kati buno mujja byadiringira mu 10,000 mitwalo abirabanga byangu oba okutegedde etiza alhamdu zaleeta atandise bwe buzibu nti tetusomera ku levo ya mubisi gwa njuki naye abasajja batula mu bizinesi nga za ddala tojja kumugamba nti nkuweredde zzaka nze njimanyi njaggiwa sooka ompesiniza kisoboka wadde kisoboka naafe kati kanzire ku levo ya naafe twagambye tuli ku staff ffenna kaakati ne tusalawo nti headmaster agenda kuwasa buli muntu ng'omusomesa olayo emyezi ng'esatu awase kakati sitaafu buli musomesa ajja kuwayo emitwalo 5 tewalidde daapi ddala naafi singa embaga ekyabulayo ogenza okufuna sente ze wabbaasa najjeeko 5 ez'embaga ya headmaster nakuganyina muwa mwezi guno kisoboka oba kisoboka mpaka ekyaliyo mumaaso nkwani yagenda sala guno yosala 5 gyonna nkyali twatudde mu meeting etuka niga nti guno gwetukuwa kisoboka wadde kisoboka sisayininga nzijja kumuwa nisi ogenda nga nsondasonda mpola kati okwewala oba oli awo n'oli anaatugamba nti buli omu omuwe yeeweere alina kyadduka so nga ekirungi kyekino kyokoze eki bonna abantu tebali ku ddala lya imaaniyo oli aga nti zzaka ngimanyi naye si ku zino olidde zino lwakuzimpa zagowota kale byonna bisuubirwa oyinza okubala nti ndina nga kirina omusajja yampamu emmotoka nemugabe banampa kati ate osazeeko miliyoni 4 nze zaye bazimpi nja kufuna wemuweera kisoboka kisoboka kaakati tujja genda tulaba zzaka eno yabwegendereza naddala ey'abantu abakolaganira waki bwe tuba tukolaganira wamu ekyo ekitugatta
ffenna tukkaanya kituweere oba tumale okugabana buli omu yeeyiye aziralega kituweere nojja kuweera omusajja nkusabe tulina kituweere bizinesi yaffe tuweere ffe tukwate kaweweevu ayinza nno okuba nga bagibanja emyaka emirala 3 emabega